ndi abalabe bife mwenna mbalamusisa basibwe ne bannyabo amannya agange nze Gideon Tugume Gasiya muzzukulu wa Andrea Gakyalo emijjeera Kakulu Town Council Hama Accountant Tungamo District muri mutya nsanyusa okubeera nammwe Gasiya ako kankolera nnyo ate n'oba okyanvuma ki nzibyo kati olwedde ensembirire kati gwomanyi gwoba oyagala okuvuma avuma nezi nze Gasiya mbulako buloolo nze ndi Gasiya erinnya lye Gasiya ati gugomanyi oba ompita Gakyalo oba ompita Gasiya Buloolo oba mpita Gasiya Kasasiro oba ompita gwomanyi naye nze wendi fe weetuli Jury Potential fe weetuli mwami Tegusulwa ali atya mwami Tegusulwa gyali yaŋŋamba mwakula mwennawe nankulabye nnyo enakulabye awo mu kiyaayi awo tubadde awo mu kiyaayi tubadde wansi mu zooni 9 awo wansi awo nga wetubadde wetukulidde ne maama tubaddewo ne muganda waffe Kamara n'abalala ne tubeera awo mu zooni zonna omwenda ezenakulabye awo wembadde ebbanga lyonna tukwataganira okumala ebbanga ate ne tuddamu ne tukwatagana nga tusoma amateeka ku Islamic University in Uganda IU tubadde ffenna mu kusoma amateeka so tubadde ffenna mu mawulire so mwami Tegusulwa tubadde ffenna Megatron oyo namuwa ate muwala wange yafumba yatokosa ettooke oluusi atokosa n'omuceere nnyo muko namuwa muwala wange era baakamala okuzaala omwana omulungi Makaira akati awo nze muwa n'emikisa gyonna gyalina giva munsi kati nze kojja w'omwana kojja wa mami Rachel era njagala kutumirako muwala wange nti oli otya webale okulabirira CEO Megatron webale kumulabirira webale kubeera omuwala owegonjebwa nalabye ettala ly'e Kampala neŋŋamba Megatron asuza guwesirikire tuli abantu ab'empisa ab'essente abakwegamba buli kintu kyonna kibanga kitambula bulungi so n'olwekyo bonna bannamikutu gye gy'amaanyi nga bwe tugyogedde bonna bantu bange era tubeerawo ffenna kubanga tusobola okuba nga tutambuza eggwanga bwe tutyo nange wendi mbeerawo kaseera konna nina TV Gakyalo TV Gakyalo naye ebisebini ebiri waggulu bwebiti byagaana okukka byasigala waggulu tebinaba kukka naye bw'oba osobola okusubscribinga okusharinga n'osobola okubanga okukomentingako tekunaba kubanga sinateekayo bintu biri awo ne subscribe share tujja kubanga tukwatagana nga buli kimu kyonna eri kiriya so bampa report juzi nga baŋŋamba nti 440 they subscribed in the last month so njagala kubeebaza mwenna abasubscribinze n'abasobola okubeera ku TV Gakyalo so tugenda kwegatta TV Gakyalo Megatron ne Tegusulwa live yoka tukikube kantu kennyini ne Jury Potential awo ekintu kibeere nga kitokota naye akantu katuleetedde obuzibu batusiba kakati twagala kubagamba kubanga kati asinga okusiba abantu wano namutegedde presidential advisor ku bintu ebitategeerekeka yasinza okuleeta obuzibu presidential advisor ku bintu ebitategeerekeka kubanga tetumanya amuwabula biki banange omwana oyo asibye abantu muwabuzi wa president ow'ekyama kuki geto ki ye wa geto nze njagala mumugambe yani bamuyitaani full figure njagala mugambe nti Gideon Tugume Gasiya muzzukulu wa Andrea Gakyalo agambye kendeeza effujjo lyo kendeeza okulemera ku banno abaana bonna obasibye juzi wasiba Shalom akyali munda waliwo
yani gwe yali aliyomba naye bantu bangi bayombye naye si kirungi kubanga oli mukyala nga gwe nga bw'oli n'otandika okukozesa obuyinza bwo okutandika okusiba buli omu abantu bonna ne batandika okukaaba gavumenti ya PM7 ebadde gavumenti ng'ekwata bulungi abantu agirinako obusungu nga beesootinga naye gwe bw'oyagala okukozesa ofiisi yo ey'okugamba nti oli presidential advisor naye nti ate baŋŋambye toli advisor presidential assistant kyanjawulo n'okubeera presidential advisor assistant kyanjawulo n'okubeera presidential advisor ate n'obuwandibadde advisor si kirungi kugenda ng'osiba buli omu gwe n'okola amawulire n'okola content nga content ogikolera mu kusiba banno abaana bonna bali mu makomera abakulaba bonna badduka abakulaba bakola batya bannange nedda twagala kugamba nti weddeko weetereeze nze nkugambye weddeko weetereeze ndowooza ontegeera bulungi omanyi bulungi ya antegeera bulungi njagala akatambi kano mukamuweereze mumugambe nti weetereeze full figure nze nakukozesaako nakutambuzaako wanyimbirako mu puroguramu zange ze nali nkulira z'otegeera obulungi nga nkuwa ku ssente era ng'ompa ekitiibwa nange nga nkuwa ekitiibwa naye ebintu by'okola tebijja mu kitiibwa kyo first of all byonona erinnya lya pulezidenti mu baana bewandibadde okunga katukubaza mu mbeera ey'okulaba nga basobola okuwa pulezidenti akalulu tugenda mu kalulu oli mu kubasiba buli muntu yenna kati omuyiganya abavubuka obayiganya abavuka ba geto bayiganya tewali akwogerako ofuuse nakyemalira njagala kusaba weetereeze weddeku okuguluka nkugye kunaako nkuteeke wansi ndyoke nkubuulire obulungi maama presidential advisor ogambye assistant anti kati yagamba ye presidential advisor maama presidential advisor full figure njagala kusaba weewe ekitiibwa wa president ekitiibwa weggwanga ekitiibwa leka kugenda nga buli omu yenna omutwala mukomera buli lwa ng'okozesa poliisi okusiba abaana ojja kutuusa omuntu gw'osobola ogenda okubwepankirako nti oyagala kubaako kyomukola osinkana omusajja nga Gasiya olyoka olabe ekigenda kugenda olabe Gasiya gwegezaako nti okwate ku Gideon Tuguma omuwejjere muzzukulu wa Andereya Gachagua olyoka olabe ozanyira ku balala nze Tugume mugamba akikole mugamba agezeeko atiisatiisa mmwe ate Shalom olusooka lwe baali baagala omukwata nali kuyaya ne bajja nga bamuno we baagala mukwata baamaliriza nga abapoliisi bali babakutte nga wendi Shalom n'ayita emanju n'agenda nga simanyi anaagala okukwata Shalom ne nagenda okukimanya luvannyuma nti ate ono full figure yakirimu ye full figure kitegeeza ki ye nakangu lwaki toyogera linnya lyo alyogera nakangu alina figure nze njagala kukulabula sinakugambako okukulabula lekeraawo tolugunya abaana lwaki tolugunya abaana buli muntu era naaba nga ali mukomera ku lulwo okozesa poliisi buli kaseera eyeekatwa eggudu owaaba gyokola kinkya ne bakwata ono batiisatiisa oli fayiro ziri awo gwe tonnabyokola gwe bwadivaiza bwe bwakusiba bantu tosobola kutereera n'otereera n'omanya nti Uganda eno yeetaaga eggwanga eritaliimu kubonyaabonya baana lwaki otulugunya abaana kakati Shalom osiba waaki oyomba noono oyomba n'oli watuusa n'okwagala okugisaako puroguramu ya Sorot TV gw'onootereera ddi when are you going to be settled kola ebintu ebiriyo nakangu kyala nakangu kola ebintu ebiriyo nze ontegeera oba ye nakangu obi simanyi oba nakangu obi oba kimanyi ne byeyeddera sibimanyi beera siriyaasi buli omu yenna akwevuma avuuka bakola ebyabwe this innovative abaana bagezaako okubeera innovative kati okulanga agenda kuyiiya creativity ekyo PM7 kyayagala kyovula ateekako skilling Uganda abaana batandika okuyiga ebintu ebyenjawulo naye obayiganya buli akwogerako gwe otwala ku poliisi buli akwogerako gwe okozesa poliisi gwe basiba gwana agenda okusiba gezaako oyogere ku Gasiya kwata olyoka ontegeere nze njagala okikole obeeko kyokola obeeko kyogira ogende mu maaso olabe gwe Tugume oba omuyita wakusaaga nze nkugamba Gasiya olyoka olabe ekyengenda okukola nze
tokola bintu by'oterimugunda naye olaba nze nakangubi simulinaako buzibu lwaki nti abantu bw'atwala abantu bano mu bamateeka amateeka bamuwanye ebbeetu ne basiiba n'abantu awatali nsonga. Nze njagala kugamba toyinza kukozesa buyinza bwo okwanga buli kaseera gw'Europa oli mukazi mukulu olina abaana okitegeera Mukama yakuyamba n'ofuna akalimu mu State House abaasoma abatali nga ggwe tebalina na mirimu okitegeera naye n'okozesa obuyinza obwo okutulugunya abaana beekolera ebyabwe mukisa gwe ogenda kwonoona omukisa gwo nze nkubuulira gwe Nakanguubi oba Nakanjuubi oba Nakabiki ogenda kwonoona omukisa gwo nze nkubuulira akumanyi bulungi akutegeera antegeera Gideon Tugume Gasiya muzzukulu wa Andereya Gakyalo nze ojogezeeko beeko kyonkola olabe mwepankapanka n'ogenda n'okola ebintu lwaki osiba abantu kati Shalom wamutadde mukomera abaana be kati bali aki mukyala we omanyi gy'abeera kaakati ye yaani Nakangubi yaani bakavuma Prime Museveni emyaka 3 nga bamuvuma ne gundi asiba amuvuma yali arabyeko nga Museveni amukwata amusiba naye gwe buli akoogerako weefudde kirala yena weefudde enviiro zitaddemu ebyayera ebiringa biki otambula presidential which kind of presidential advisor ng'okola ebiviira ebifaanana bwe bityo weebereremu nze nkugambye Gideon Tugume Gasiya weebereremu oleeta gundu n'oleeta gundi nze nkubuulira amazima weebereremu leka kukwatagana n'abayaaye n'ovuma abayaaye n'ovuma bano n'oleeta oyo n'okwata ono okozesa katwe poliisi osiba abaana leka kusiba abaana osiba baaki omukazi atusobedde kati ekitegeeza olemeddwa okwanjulako ku musajja n'omwanjula abantu engalo ne zivuga nti Nakangubi simanyi Nakangubi yayanjudde omusajja oli awo oli mu kusiba abaana kati ebyo biki by'oliko teyanjulanga ku musajja ate aliwa yayanjudde ani yondatanya atuleetere omumanyi tomanyi basajja maama presidential advisor wayanjula musajja ki era wamwanjulira wa oli mufumbo toli mufumbo omwana wazaala n'omutuma Museveni baawe yakuwasa amuyita Museveni yogera amazima lekerawo okusiba abaana obabuzizaako emirembe n'osiba Shalom n'osiba baani bagundi bano tebakyayogera bonna bagundi Batamale Junior tebakyayogera omukazi abafuukidde omukazi biki byomuliko omukazi abafuukidde omukazi biki byoliko bakyayogera oyo mutabani wange no taata we yamundekera naye omubuzizaako emirembe tukole tutya nze nkulabudde njagala kugamba gwe Furufiga nkulabudde nze Gideon Tugume Gasiya muzzukulu wa Andereya Gakyalo emijera wano ku Town Council w'amakaunti nze nkulabudde oba gavumenti emuwa ebbeetu terina bbeetu lyalina kubula mirimu baamuwa emmotoka bamuwa ne ofiisi oba tebamuwa nze kankubuulire nze anjankwate mumugamba ajjankwate enamba yange eri 0772 42 827 nkubira onkwate bw'oba onkwata okwata balala wayitagonze otuukeko ondabi amanyi ogo nanga yiwe mpitaakusaaga bonna oluyibwa tinekubalibwagononenga yiwa Furufiga toddamu lekerawo okubonyaabonya abaana bali mu kubonaabona abaana banoonya kyakulya banoonya zibasasula ennyumba tebazirina abaana basiba beeyiiya bali ku YouTube yebawaako kwokulya obabonyaabonyeza olobye ku YouTube okoze bitya obasibye obatutte mu makomera g'enjawulo obatutte ku poliisi oli ku ssente z'omuwi w'omusolo zolya wasoma biki Furufiga wasoma biki mukazi gwe wasoma biki weetereeze Furufiga weetereeze nga bwontunulira mu maaso njagala ondabe ndi muhororo tonzanyisanze gamba nti ebigambo bino byange Gideon Tugume Gasiya byange nze nkugambye essaawa ziri ssaawa 10 n'eddakiika nga 37 nze nkugambye nze Gideon Tugume njagala akatambi kano bakakuwe mu bitiibwa ebiriwo ebya Buganda nibadde kojjawo nga nze nina okukuwa amagezi leka kukozesa bubi ofiisi yo golowooza bonna aba presidential advisor bwe bakola bwe basiba abantu
n'osibooli buli omu yenna akukaaba baduka bakukaaba bakola batya bwoli muntu wa kika ki abaana bagamba mbu ate naye abavuma ani gwatavumye wano naawe yakuvumawo nze tasobola kunvuma atasobola kubanga nze byemumanyiiko bingi twasobola ku kitanda kyekimu okumala wiiki namba oyo wiiki namba nabyogerako luli era namugamba nti nze byenkumanyiiko bingi abalala bye batakumanyiiko kubanga nze nali nkusasula okitegeera nze nkutegeera bulungi naye nkusaba weddeko nkusaba weddeko weetereeze nga tuvudde wafulufigo gwe yogera agenda mu maaso nze nkebera byange nga tuvudde wafulufigo mulabudde mulabudde ave ku baana ave ku bintu by'okulooparoopa ebintu by'ekito mami onansunye mami onankute wano mami ekundi linnuma mami akabina kaliko jutte bwatyo bwakola nze kubuulya buli kaseera abeera alooparoopa alinga baana bato baana buto naalooparoopa buli kimu kyonna kyonna mami onansunye alireba mami onankoze bwati ebintu ebyekyejo tebiriiyo ng'oli munnako oli muwejjere okitegeera gyovudde ategedde azijjeewa era bidiirudiiru byekola abaana bagenda kukwabya bagenda kugya ebintu byokola byonna oswara owe muke wano omusaala gwo gofuna nga presidential simanya assistant oba advisor tegukuleetera kugula poloti kuzimba byozimba kalina gyozimba sente ozijjawa abaana bajja kukwabya nze fulufiga nkugambye leka kubonyaabonya abaana bano balina embeera eteyagaza abaana bali bubi beeyiiya lwaki obonyaabonya abaana kubasiba n'osiba ono n'osiba oli n'omugoba oli n'odduka n'okola otya ovuma gwasinga okuvuma obadde ono kusoro tv batuuse okugjako puroguramu olw'okuvuma lwaki totereera pulezidenti akuwadde akafo abalala bakakaaba okukafuna naye gwe mu ngeri gy'okukakozesa obulungi oli ku baana ba ghetto b'obonyaabonya n'olowooza nti onoosigala bwotyo nze nkugambye nze njogera mazima nakukozesaako ng'okya oli wa bulaaka kati wamyuka wali wa bulaaka kati wamyuka yali wa bulaaka nze mumanyi wali wa bulaaka wenna omubiri gwonna nze agumanyi babuuze wenna yenna kuva ku maaso kuva ku mutwe mpaka wansi ku kigere wali wa bulaaka kaakati oyeruseemu otandise okunyumungukamu okugiramu booti otandise okusiba abantu yenna yonna oyogerawo ogira booti wali mukazi n'otegereka nga wakitiibwa naye akati engeri gy'otandise okweyisaamu nakanjubi oba nakanjubi tereera fulufiga tereera ntokwata jango nkwate jango olabe gasiya bwafaanana musaaga n'enseera nze tugume ajankwate yeetereeze oyo omukozi bw'aba nga afuna omusaala gwa gavumenti omukozi wa gavumenti yonna yogerwako ze public figure omuntu ng'oli public figure oyogerwako bw'oleeta olugezigezi olw'okukwata buli omu oba ofuuse nakyemalira ate tetuyinza kukkiriza bwa nakyemalira mu bukulembeze bwa pulezidenti Museveni tetusobola olemerwa okunoonya akalulu mu bavubuka abali ku social media abali mu ngeri gy'okubakunga n'ogamba n'abakunze baabano bagenda kuwa muzeeyo akalulu bagenda kukola campaign ku social media gwate otandise okubakwata okubanyiiza fulufiga nakanjubi simanyi nakanguubi tereera weetereeze gasiya owo mpita akusaaga oluyina manyo nengayiwa kisaaga gwonosaaga gwosaaga tasobola kunziramu era kanziramu ngenda kuyiwa bwino yena amukwatako ensi egenda kwewuunya fulufiga nze nkugambye abeeko kyankolako oba abeeko kyayogera ku nze mumugambe abeeko kyankolako oba abeeko kyayogera ku nze lwaki obonyaabonya abaana kakati omusajja nga Shalom okusiba waaki abantu we balyaki kati
amanya abaana kyebali abaana bali mu luwummula anali n'okunoonya sente ziriisa abaana gwe n'okwata omwana n'omutwala mu kkomera n'omusiba ng'abantu baliwo talina kyakulya gwe n'ogamba ndi presidential advisor kakati okozesa linnya lya pulezidenti kubonyaabonya abantu gwe full figure weebereremu akugambye yense nga bwe nkugambye gasiya natuvudde ba full figure amawulire agaliwo si malungi mama kadaaga embeera si nnungi mama kadaaga mumuleke awummule oba awummula mirembe awummule ate bannaye tannafa nobw'aba afudde bw'aba tafudde atuyambye eki mama kadaaga talina ye yayisa ekisanja ekijjako emyaka Prem 7 kakati afuga mpaka okufa ekyokubiri ye yayisa okujjako term limits ye yayisa okujjako kakati omugamba ki Kadaaga abadde buli kimu kyonna kyakola kikolere President Museveni mu kuyakwe kugenda mu maaso yafuuka omubaka wa palamenti kuva mu 89 n'okutuusa kati memba wa palamenti yakamala emyaka emeka kakati bw'awummula batawummudde oyinza ogamba takoze kutuusa okuwummula aba atuusa okuwummula bantu badde bawummudde omuntu nokola emyaka 4 ng'obadde memba wa palamenti lwaki oba towummula anti okuwummula osobola owummula naye ng'oli mulamu naye kati mulwadde nnyo bwe mwagaliza ekiwummulo eky'emirembe mwakoze bubi anti okwoganiza omuntu ekiwummulo eky'emirembe aba afudde ate kakati okufa kuliko ki balowooza tebaafe anti mwe muleeta ebyo mwe ne mulowoozesa abantu bagenda kufa buli muntu yenna agenda kufa ffenna nga bwe tuli tugenda kufa kakati omuntu bw'akwagalizanga ekiwummulo eky'emirembe ng'okyali mulamu mwebaze abeera akwagala twamwagala tubavume tubagambe nti mujja kufa bubi mugenda kubonaabona mugeyeena ku bikolero byemukoze ku bannayuganda sigenda kukyogerazi nze ngenda kugamba anaaba afudde Allah amuwummuze emirembe anaaba afudde Katonda amuwe ekiwummulo ekitagwawo owulidde kyetubagamba ekyo kyetubaagaliza musiima emirimu bye yakola byonna ngamba nti nobwafa kati nze ekyo sikirinaako mutaawaana sikirinaako mutaawaana nze ngamba alhamdulillahi rabbil aalamiina webale kutwala Kadaaga kubanga kyekiseera kye emirimu gyagikoze n'agimaliriza tekirimu sitaani okufa si kibi naye mwe mwetiisatiisa oli agenda kufa simanyi gundi ye bw'ofa ng'ofa abafudde tebaliwo Oranya yafudde ng'akyali mutabadde afudde ng'alina emyaka emeka teyafa Francis Ayume eyali sipiika teyafa waali John Garanga waali mulamu akati gundi ono yali president Nobo Mayombo waali mulamu Eri Tumwine general waali General Kazini waali General gundi ono Nyakairima waali waliwo yagamba nti nemunde n'entono zonna zikuba mulundi gumu nkwata eno nenkwata eno nenkuba n'agamba nti mwe simanyi mwogere muti mugamba kasukaari yongeramu naye ffe tugamba yongeza omuliro baali bamuyita Shabani Bantariza mulamu General Shabani Bantariza yafa bonna bafudde kakati biki byogamba mutuveeko oba awummule aba awummudde emirembe bannanga abonyaabonye n'ensi eno akoze sente zitali zonna okiraba n'akola effujjo lyonna lyayagala effujjo alikoze ne Museveni bakoze byonna bye baagala balidde buli kimu kyonna balidde olukwe mu bantu nabo balina abantu abafudde nga babalaba kyekiseera oba bafa baffe oba basigala nga balamu babeerewo nze tebankwatako temumbuulira nze buli awo Kadaaga yalwadde bwalwala ng'alwala waliwo atalwala gwemanyi abantu abali ku ndiri gwe abatanaadde n'ekikumi oli nga baamukebera n'omusanga ng'alina kansa naye nga tanaadde ekikumi n'ekyokulya takirina kati oyo kati mukabirira oli ate ono atanaadde zimutwala mu ddwaliro nze mundeke nze muleete topiki ndala si mawulire oba afa yamanyi yalina esente zimutwala mu ddwaliro yasobodde okgenda Nairobi gwomanyi nti ze nanoonya miliyoni 12 egende Nairobi ne zibula nga waali taliiwa tabaddeewo bamala batuukirira bonna
bonga basobola okugenda Nairobi bazimba amatwaliro aga wano sente bazirya ezeruba wano bazirya ne baleeta sente zaali eza covid ezaali ez'okuyamba abantu ne bazirya ne baleeta ez'okugula obugaali ne bazirya ne baleeta ez'okugula masiki zaano ne bazirya baleese buli kimu sente tebaziridde eggwanga liri mu mabanja nga yali sipiika wa palamenti kati nze mwebaza ekinze tugume amanye ebizibu byanti yakola ebibye ebyali muyamba byate omulala ani gwe byayamba bw'aba olugo yayamba amwebaze naye nze sina kyemwebaza nze mwebaza ki nze temutule bayidawe kambabuulire akagunda akatono ke tulina ka energy akatono temutuleetera kukoononera ku bintu ebitatuyamba atatuyambye eki atuyambye eki yali sipiika n'akola effujo lyayagala lyonna nga tatuukibwako takola ki okitegeera kakato olwaleero ye minisita wa East African Affairs olwaleero ye first deputy prime minister okitegeera ye member wa parliament ebifo kumpi gameka byonna yabirimu muntu ki muntu omu kati ng'omumuleetera kutukaabirira member wa parliament kyokka yali ayagala n'obwaseeke tugamba nange beera mu bifo ebyo bikumala ali mu bwaseeke ali mu member wa parliament minisita wa East African Affairs buli kimu kyonna bakyeyagaliza abo boolaba tebakoowa myaka 9 8 tebakoowa kati ng'ondeeta wano nze omuwejere muzukulu wandere agakyalo gasiya ondeeta wano njogere mumwogerako ki temunjogeza nze talina kalungi tekaliiwo n'obwatabanze eggwanga n'eggwanga lyonna tewali bwe baali bajjako term limits Kadaga ye yakirimu owulidde era term limits n'azijjawo n'agamba sebo ofuge emyaka gyonna gy'oyagala abantu kati myaka 4 Prime 7 ali kugenda myaka 4 mu 5 n'ataano agenda gafuga nga ye na musajja akaddiye naye takyasobola nga Kadaga ali awo okitegeera najja ne baleeta ekyokuggyako emyaka baali bagambye omwaka gweweza emyaka 7 mu 5 wuumula omulala gye Kadaga oyo yennyini n'apanga ne President Museveni ne bajjako emyaka kati Prime 7 alumba 9 naye akyegenda mu maaso ne Kadaga kakati ze butugamba ki mbadde ngamba yakireeta in favor of your president terimu president yandibadde yavaako nitufuna president omulala naye kakati aliwa kati fena tumuwagira Prime 7 muwagira olw'ensonga teri mulala gwe nsobola kuwagira mpagirani kubanga n'abalala babe n'abalala babe kale nga tumaliriza tutunulireko ensonga ya gundi ani Muhoozi General Muhoozi gye yayogedde eyo gamwe mumala okulonda muddewaka mwebaka abantu babadde bagamba leero ye protestive vote era ng'essuubi lyabwe lyonna libali mu protestive vote londa dda mita nga 10 okuva we mulondedde olinda akalulu ko okalaba engeri gye mukatambulamu General Muhoozi amanyi gye tusula amanyi embeera gye tusulamu amanyi nti n'amayumba gyatugamba ogenda okwebaka batubanja abamu batubanja myezi 5 6 batugobamu tukeera bukeezi kutoroka ku Land Road saa 9 tuba twafulumye twebaka 7 ne tufuluma 9 tudduka Land Road katono tugamba tugende twebaka essaawa mmeka amanye essaawa ze twebakiramu mbadde ngamba atuveeko naye manyi abo abayambye kuba wali eri emiggo gigenda kuvuga ye emiggo byo balowooza bibagirira boka kati tumanyi gye giri bwono tujja batabukira wano maama akalulu mugenda kabanja mugenda kakuuma etteeka litulagira okubeerawo mita 2 kuva ku polling station tujja kubeerawo akati gwe Muhoozi agamba ogenda kutukuba emiggo munnange noffe baatukubaakubadda tukuuma ka Museveni baleme kabba bululi bamubba obululu miliyoni 2.7 ku luno tunakakuba tebagenda kuba kalulu ka Museveni gwe Muhoozi diiru yamwe twagitegedde mwagala kubba akalulu ka muzeeyi ati ffe abawagira muzeeyi tetugenda kuva ku polling station diiru yamwe twagitegedde abaali ababba akalulu ka muzeeyi luli miliyoni 2.7 nga bakabba mutandise tiisa tulina okukuuma akalulu ka muzeeyi
teri kudda waka Gasiya wendi namaze okufuna abantu abagenda okuva mu bitundu ebyenjawulo abagenda okujja n'emigo abagenda okuma akalulu ka muzeeyi tetugenda kuva ku polling station gwe muwoozi mwapanze mwagala kuwamba muzeeyi mwabba obululu miliyoni 2.7 mu kalulu akawedde temugenda kuddamu kuba akalulu ka muzeeyi tetuva ku polling station nze njogedde Gasiya gendi tugume muzukulu wa Andereya Gakyalo masiibudde mubeere bulungi mweraba jako ebyuma mweraba Katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola. Gwe wenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35. Passport olina toyina babikolerako. Okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640. Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasule oluvannyuma.